Okulwanagana kuno kubaluseewo oluvannyuma lw'omuvubuka Juma Jafanga okulengerwa banne ng'agezaako okubba katoni z'eŋŋano ebadde ey'omusaabaze. Kakeji nesula kyokka nga kibadde batandika okuwalabanya omuvubuka ono ko n'okumuyisaamu empi waliwo akabinja akalala akaze okumutaasa okulwanagana ne kuddamu buto. Bano bagamba nti babadde tebayinza kwetuulako nga balaba munnaabwe akubwa nga batya nti abadde ayinza okufiira mu bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Tulina wano abaana abakola ku ttolowa amateeka bagukwatira nnyo mu ngalo bava kukwata ono munnaabwe ne bamukubira bwereere mbwabye eŋŋaano naye nga talina ŋŋaano gyabye owulira bamukubye n'atiirika musaayi talina kizibiti wadde teri muntu bakuba we batu ne mugamba ati aleete eŋŋaano musooke mumujjanjabe awo n'aleete eŋŋaano. Bosco Nabende omu ku bazze okutaasa agamba nti ekimutaazisizza omusajja ono kubanga tewabadde bukakafu bulaga nti abadde mubbi. Bagamba mukakasanga kituufu mubbi wa ŋŋaano kane tugenze kulaba nga batudde wansi bamukubira mu ttaka kwe kuvaayo tulabe ki ekigenda mu maaso. Kyokka bano abadde bakutte Juma bamulumiriza nga bwali omubbi Kondo nga ne gye buvuddeko abadde kyajja ave mu kkomera. Yakabana mu kkomera mubbi mwennyini era bamukwatirako n'amabega bamukwatirako mu katangawo ng'ali kubba mu kikwekwetti kyali amabega mu bantu ababba ebintu awo bamukwatako yakava mu kkomera. Mu kanyolagano kano Juma asobodde okwesimatula n'adduka ku babadde bamukuba wabula nga yenna awulubadde.